mbu Namere ne Balamu bayinza obutawangaala nga bakola bombi olw'ensonga nti waliwo ali mu kabampaane okusinga ku munne era nga ye Ariane Lule ne babeera boogera mu meeting tekimugaana kwogera ng'oli ayogera kwegamba waliwo obutali bugunjufu yadde General Museveni ye alaba nti Namere yoyo kubanga n'ensonga endala gye bawa nti bana babiri buli omu asaavinga master wa njawulo. Balamu aripootinga wa Muhoozi ate Namere aripootinga wa Museveni. Kati ku Museveni ne Muhoozi ani asinga amaanyi era nti Balamu okulabisa Namere e Masaka ayinza okuba yakikoze kagenderere newankubadde nga waliwoko nti syndicate awo era ebintu bino mu bulambulukufu oba mu bwegendereza wawulidde ebifo e Masaka eyo omukwano gwe bamutwalaganya onabona Mere nina kye saategedde kyenjagala okuntereeza onalebo minisita Balamu waliwo ekitavaayo bulungi nalabye omukyalo oyo bwe yaze onalebo Balamu alaga nga yabadde yayogedde dda n'omukyalo oyo emabegako ate lwaki yamuleesa awo mu maaso ga minisita wanawudde onalebo Balamu ngamba sokoddemu oŋŋambye ekiruli kati ate omuntu agambye luli alumbako liigiwo ate n'omuzze alumbeko liigiwo mu kamera nze nagamba onalebo Namere ne Balamu bajja kulwanagana oba baagala oba tebaagala kati bwe budde because they are trying to outshine each other nabo buuza lwaki mutambula babiri. You see, you can't be a minister and you are deputy. You are not husband and wife. Honorable Balamu, you are doing a good job. Ensonga nti buli omu alipootinga wa boss we ate nga babossi babiri banjawulo. Oba okitegeera. Boss omu yafuga butereevu directly. Ate boss omulala aliwo nga kifaananyi. Kakati ebintu bino kwegamba gwoyinza okubirabanga ebyomuzannyo naye essaawa yonna nti bana ababiri bandiyawukana kubanga bwe tutunuulira Balamu agezaako okuprotectinga Namere mu mawulire essaawa eno bw'alinga akiraga ate Namere bwe yeeyabya era tawa kitiibwa baminisita bonna yalabuddwa nti awe baminisita abalala ekitiibwa kubanga bangi Tukira mu baana. Ona lebo, ona sigenda kwogera naye. Neda minisita wa bulungi, ona lebo Balamu neda. Sigenda kwogera na Kasulu. Kati ate minisita mu. N'aba bwazze wano n'otutaasa. Ayina ensonga naye gyawa Saidi yapateyo. Agamba nti bamute naye nga amaze okusasula ebbanja. Teriri mu. Amulumiriza wali abalala. Yes. Ajo naye bameka abalumiriza. Yes. Siso. Waliwo omuntu omulala alumiriza oyo omusajja ati ayina emusango mulala osi sejaliwa ati woba nga tewali muntu avuddeyo okugula omusango webali era balinze kimu nga akwatibwa ababbiwa wano babatya teri muntu aloopa mubbi nga tebannamukwata mukulu jangu mulinayo omusango kuba oyo omusajja omulala ku poliisi oyo chairman Go Wanyendo. Onyendo aliwa. Bamulopa n'ogw'emyonga ne kugenda ne bamulopa n'ogw'emyonga kati ate minisita w'emyonga ate yakubye omutaasa. 42 million ez'emyonga. Mukibusa kagende ku poliisi. Simanyi amateeka gagamba ki. Nze sina buzibu naye Honorable Namere agamba mbu ayina abantu 18 omunaku yaloope wani bamwe bondi alipotinga enkya akalulugu akawongeza alipotinge ajja kulipotinga no it's okay kati agende linda ko it's okay linda ko katono Honorable Namere kyobokola mu mutwale asasula oyo omwana asooka afuna bamuyimirira mpuliriza mu katono afuna bamuyimirira abakulembeze owulidde funa abakulembeze abakola ki abamuyimirira ne Hajaruna Kasola gamba solo muyimirira enkyakomewo ye minisita yabamuyimirira yes minisita Kasolo yaba yeyimirira ntali yaba amuyimirira oli nakulaga oli kata
batwale photocopy y'ennanga muntu. Yes. Oi. Malaka. Actually, bamwe bondi paka ya chaka unga. Kwa bakakwatira mmisani. Minisita aliyekataya yavudde dda mu mbeera ajakola president. Kachembagamba chicho. Ololo mutino kuuliziganya. Mama bamuwayiriza kubanga contract y'okusupplying emwanyi president yagiwa chairman Bulegeya ne chairman Bulegeya ne wabeerawo abamu kuba ndowooza enkokola natafuna ssente z'abantu naye abadde ne pressure nga talina ssente ate nga n'abantu baagala ssente zaabwe bannasale operator so omukulembeze w'eggwanga ng'ayita mu state house controller asazeewo okusasula abantu abo ssente zaabwe obukadde 150 mu busatu olunaku olw'enkya ku makya era bajja kufuna ssente zaabwe baddemu basimbe ensigo zaabwe naye mbasaba abantu mwenna muve mu kwonoona amanya g'abantu ate ne bannabyabufuzi bakolere wamu enkayana ezibaawula nezibaleetedde obutakwatagana enkayana ezo zandibadde ziggwawo okulaba nti Uganda egenda mu maaso so ababadde bali eyo nga mwogera bino nabiri amazima gali nti Honorable Nammere yaliwo mu meeting president yaweera contract chairman waffe wa Masaka wa city ey'okusupplying emwanyi naye emwanyi ezo chairman yazijja ku bantu ne bazigabira abantu ab'enjawulo bwe bazigabira omu ku beneficiary yali Honorable Nammere naye nga tete yazisimba mu maka ge naye yazigabira abantu mu bitundu by'e Masaka eby'enjawulo so Nammere babadde Balamu ng'agezaako okuwuliriza Nammere nga bwe yandibadde akikola kwegamba okuwumbirira naye ate jjukira nti abantu bagamba nti eri yonna yonna gye bayise babadde nga bajja bakwata ababbi kati lwaki ku Nammere agezaako okuwumbirira nti ako kafu. Ekyokubiri bw'abanga Nammere abadde ayogera mu katambi kali nga kati omunaku yaawaabibwa Nammere yennyini nnyini ab'emmwanyi nabo nga tebalina wawaakulaga yamaliriza ate naye abasaavize mbw abaloopa mu kkooti olw'okumwonoonera erinnya naye yandibadde akitegeera nti bano banaku nabo baali babuliddwa ew'okuwaaba y'ensonga lwaki kale bakoze eyo byalowooza nti bikyamu era n'abasonyiira awo bw'aba ategeera nnyo naye yabawadde buwi yabasaavinze mbu abayise mu kkooti olw'okumwonoonera erinnya lye naye ng'akimanyi bulungi nti banaku nabo tebabadde na waakuwaaba. Nti State House Controller Madam Jane Bareche ayingidde mu nsonga eno ate n'alambika bulungi nti Bulegeya Rogers ye yasaba president okumuwa supply y'emmwanyi ezo n'annyonnyola abantu nti nze nakola gwa kulobingira bannamasaka mmwanyi naye Bulegeya n'alimba president nti alina emmwanyi ate nga tazirina mu kulimba president bw'aba akitegedde ng'akolera Museveni nti oli yalimba president Bulegeya pane Bulegeya naye kennyini nnyini yabadde yeeyogerera akatambi enkalina kati Nammere yaligambye okay kakati kino kisanja no sleep nze nzikiriza ku lw'okulongoosa embeera nga Balamu bwe yagambye nti kati biwedde ate Nammere n'asaavinga ono bigende mu kkooti ndowooza okiraba kati omunaku era asigadde munaku talina wakola ki naye lwakuba nti n'abo bennyini nnyini ababanja kati oli omukyala naye ali ggumi tebaaba yamugambye yes kale mbifunye tugende kasa ssente nzifunye kakati Nammere ne bw'anaagezaako okwerongoosa ekituufu kiri nti kati ebyo byonna technicalities ezibirimu ebyo ono omuntu owa wansi gwagamba katalina wakuwa batasobola kubitegeera kubanga mwefuula okuba nti mwogera ne president mwogera muki ate abanaku bwe muggyeko ebyabwe bagezaako kubatuukirira nga mubabuzaabuza egyo mizannyo gy'abafere kati yasaavinze omukazi mbw amuloopye mu kkooti nga weebuuza ku nsonga ki nnyo then you serve me up twakutute mu kkooti Chairman wa NRM Eastern Agency Bulegeya azituleetere azituwe Honorable Nammere ng'aziremedde bazituwedde
We are fighting for freedom. Center zaffe tuzifunye abalimi b'amwanyi. Kati yo munaku kyayagala ze ssente ze ez'emmwanyi. Ze ssente ze era yakugambye nti yes tuzifunye. Kati Nameera ayongerezaako kiri ng'era omuntu ow'entalo kugamba omuntu atagenda kuyamba muntu munaku kuba yeefula nti alwanirira banaku yandibadde mbu simanya ba girl child simanya biki yeerimbiko omwo. Kati ono being a fellow woman yalibadde agamba nyabo ntegeera obulumi bwo. Kati Bulegeya annyonnyola kubanga naye annyonnyola wuliriza bulungi nnyo muganda wange. Ngira babanja ssente zammwe kasita bana bingira nze mbingiramu nga Wasake aŋŋambye tikyamaani ekizibu kifuuse ekizibu jangu tulabe tutula mu nsonga zino zikole ki zigwe. Mu kiseera ekyo nali sirina buzibu na Nammeere ngera sirina lutalo naye neŋŋamba akula obulungi bw'ekibiina katusale amaki amagezi sajja Wasake nampita mukadde wafowa nempita omukyalo ne mugamba naye omanyi nti tulina ssente gumiikiriza onalemo Nammeere talina ssente gumiikiriza oba namuwa ssente za bate ajja kukwata ssente zazikole kino siwe nagamba nyawo wayitawo akabanga President apuyite Moroto effect Mugezi Kalanga Moses yampise nanga chairman President yampise nyo badde muwagizi wange nnyo jangu go badde omanye ebyakalulu kange banga lino mbasimbula Kalangwa n'aŋŋamba Nammeere ono tumuteke ku lisiti abagenda wa President ne mugamba tumutwale naye mwavu nnyo mukaluka talina ssente tugende omusajja wanaaba amuyamba ayite mu kaki mu kalulu nze ne wala okulimba n'okuwaayiriza ne tusituka era nno mukubire essimu ono nga fetulina mu lugendo tugenda mu Moroto ne mugamba waayi simbulo gye tugenda tulabe President ne tutuuka e Moroto ne tulaba President meeting eyasooka neggwa meeting weggwa ne wayitawo akaseera President addamu n'akuba n'agamba amujje tunyumyemu ne tusituka ne tugenda ne tumulaba otukaba omukulembeze buli muntu n'aleeta ebirowoozo bye nga bw'ayagala okutambuza abalulu netegeeza omukulembeze w'eggwanga ne mugamba naye nti tuweeyo ku mmwanyi tetusobola okugabira abaki nakkiriza bwakkiriza tukomawo era essimu yasooka nagikubira Lozoono omukyala ne mugamba Nammeere bamuwadde emmwanyi naye engeri gy'obadde obeera ng'obonaabona ng'okaaba akalimu kano si kalungi kuvaako jangu omusapulayi z'oba okoze eki z'oba osobola tuvaayo Nammeere ajja mu ofiisi yange bw'ajja mu ofiisi yange nga sinkana bassentebe b'emiruka sise naye najja oza ne bbaawe nenkwata ku ssente zange nensasula sise ne mugamba kati biri bikwe katutandike process ki empya bwe tutandika process empya mbagamba bano mumuwe emmwanyi ngamba ono nti musigala kujja kalimoko nze kansapulayinge wala muwe eki bw'atandika okuwa Nammeere emmwanyi bano muwulirizeewo nno mutegeere ensi eno weeri enzibu Nammeere ono bwe bamuwanga emitwalo 3 nga bampadde mutwalo bwe bamuwanga 2 bampadde 3,000 ne ngamba ono omukyala mugamba okusoma ku kutono